tuuka ekiseera omukazi oyo wetugamba singa yali ayagala kusasamaza omanyi ng'oyo omukazi tibbi nnyingi ezimukubidde naye azeewaza era gundi ze yakakolako nina nange bembeera nabo nga bamukubidde essimu n'agamba ezi ensonga sijja kuzogerako ziri mu kooti okitegeera era ayina abantu ayina wumalu oba bamuyita wumalu olowooza Hajjat yakoze kirungi okutwala enkumbi ewa honorable oba tekyabadde if there is any evidence that can help please kati kankubulire nga lwaki sigimanyi omuntu nedda nsirikako mpulirizeeko kunange enkumbi omuntu agikozesa aba yeyagalidde ekikolwa oba batakyeyagala kati kiri bwe kiti kankubuulire no taata asobola okuba nga lwakuba tugiyita nkumbi because it's a Luganda language but kayinza okuba nga kaliwo akagoye kebasobola okweyambisa awo oba kasobola okweyambisa okitegeera naye simula because alina okuddayo mu kisenge kati wulira ekintu kyenyinza katebeera etyo y'omwana inagenda ekirowoozo ekyo musiru banaye mugenda kumpi omuza kweno kyano gyenkoma okunyiga ebigambo anti lindamu abantu bagenda kwawula batya akagoye kano ku Hajjat n'ak'omwana anti wulira abo bantu we bali confused amakulu gatandise obbakankana like tebamanyi kiddagamba Hajjat asobola okuleeta enkumbi ye bana bina ebintu nabagambe tubitekemu common sense which is not common tetugenda nakugambe tetugenda kayana nabo biba amasimo tetugenda kayana nabatika migugu sigenda kayana nabantu bategereranga ku do correction kati ulira nze nyezi awo wenzirirako ku side awo wenzirirako ku side ya Hajjat buli lwe mutandiko kirowooza first go back to her motherhood. Era mbagamba buli lwotandika okulowooza nti binza okutaba bituufu sookoddeyo gambe but tusooke tuteeka obukujjukujju bwa Hajjat ebbali ne obutakolagana obuliwo mu masekati ge n'omwami we tulabe omwana ono yarapingibwa afuna ata justice whether it's the father or not the father because ekituufu kiri nti yakwatibwa confusion wejjira nti enkumbi ebiyingiramu etya kati nemumaliriza n'omukwata abeera n'enkumbi n'osiimula n'omwana kati ekintu kiri babanga abaali abafumbe ekitegeeza omwana ekintu kiri bwe kiti Adija kyenyinza okugamba abantu bali confused I'm not emphasizing anti kituufu naye abantu bali very confused Hajjat nakugamba emboozi eno nti buli yagenze ne lawyer we nga bayina empapula ze baagala okuprintinga naye Hajjat yagenze yeebikkiridde Hajjat oyo waliwo abantu be bamuteereddeko nga bamulondoola kati waliwo kyali eyafunye n'okugezaako okuyuwa mu bujulizi bw'amazzi bagambe nti yabadde ageze kola kimanga abeera mu tawuni ng'oli ku ofisi ya honorable n'ogamba nti okudda ewaka kampite wano mprinting eki lumu Hajjat kyekyo yabadde ayagala nze siri kuwakanya ekyo ndigezaako kuwa abantu abataategedde cause waliwo okitegeera buli muntu yayogedde ekyo ekintu nti basingo mother bagudde ebbeeyi musiru nekyembadde genda okwogera maze kirowoozaako nnyo nga ndaba ngenda kumulira kuno naye ayina kyendowooza mu mutwe kinene bwe kiti ekya Hajjat okuba nti bavugize bamwatakinze ku nassa omanyi ekintu ekyo abantu babadde basobola okukolako omanyi obuzibu we buli waliwo neyamkubi oluyimba waliwo obuzibu we buli waliwo yamkubi oluyimba onasonyiwa okusala ekirimi waliwo yakubye Hajjat oluyimba era nze lwakuba nti no nze singa nabaddewo mu kyekifu waliwo neyazze ng'agezako mudifendinga ne bamugamba gw'oli musiru biki okitegeera I'm not saying nti guno omusango gusinga Haji because already guli mu kooti naye Hadija as much as mugamba nti ono omukyala aswaza bbaawe musooke mweteeke mu ngatto ze okitegeera imagine because apparently buli kimu kyakuteebereza teeberezaamu ngwa kituufu omwana yakwatibwa Hadija nkugambye waliwo cases nyingi ez'abaana barepingiddwa bataata baabwe ne attempts nyingi naye manyi lwaki guno muze guze nga gukola kuba abantu basirika oyogera otya ku bbaawe eddiini enyiga za Hajjat zigenda zikyuka kati waliwo emboozi eyadevelopinzeewo empya
nti Hajjat yabadde awo n'atula n'agamba omwana oluusi bw'oba ogenze nga toyogedde n'anajja ne mukamwana omulala omanya apparently we have to normalize nti n'abasinga we are single mothers ate abasinga they are single fathers era abasinga tugenda mu bufumbo n'abaana nonno basingle mother mwagudde kiki otegeeza twagudde tewawulidde banno nga bagamba kati kankugambe teri kintu kirungi nga single mother anti ogula oli sure si byakuteebereza ogula oli sure yeno seed ejja efaanana bwenti naye gomanyi ng'oteebereza tomanyi oba ajja muzibe tomanyi oba ayiika endusu you don't know naye wano oba ne example kati wemba nsomesa wemba tikyawa math kati ono mujja kati nze bojje wange otegererawo nti omukyala gwenfunye muddugavu naye afuluma beero kati frustration ye yonna jajje no mu family azayombereko wano kubanga ekikyo tesobola kukola ki gwoloza gwe tesobola kuyombera. You see how culture is damaging people mentally? Omanyi lwaki we have a raised number of mental illness cases? Omanyi lwaki? Because kusirika. Inze nkulidde mu family, I think because I'm not a Muganda, yeah, or because I'm not Ugandan, nze nkulidde mu family where my mom also has to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama ngo yimba yimba. Mama mwasize mtia bakwano kasibire buli fine gabuli jondi ne black sugar ne one case. Tubeerawo ku radio form program ya sugar ya masape ne tujja ne tubawaayo ko neno ku channel yange mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze Hadija Shigozi like 6 hours of lugambo. Yeah. From radio kulikuwa tutandika ku machakusa wemu ati ne kano ka extension half day nga tukola ke one part day kwe ka extension gwe chobo manya by the way ngenda tandika bagambe ba continuation to be continued on HK Media. That's nice. Yeah, it's a very good one. How are you guys? I'm good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiramu abasiramu abasadde olwajjo n'abasala. By the way, abantu balaba program mu nnaku za njawulo so wogirabidde ekyo tubeera tukulamusako ekyo kiramuso nno kikulu era buli wokisoosa n'ebintu tebitera kugenda bubi nebaza abantu abatulaba man si kyangu mulaba abantu tulowooza mbu balina okulaba naye si kyangu okulaba ne ku YouTube ez'enjawulo ezirimu ezitagaba bintu birimu makulu n'agamba kanemere ku HK Media kintu kya muwendo kya kitiibwa. Thank you. Shugoli ati Jendi sina bizibu. Nga wewombese. Abadde yeyimba obuyimba bwala abuye yombeka. Olika bamaze. Neze bulijjo by the way lwakuba nti no ebiseera bisinga we era wabuleda kikantono nyitwa tuze ku nsonga nga katutu kubaganya birowoozo ku nsonga ojjalaba nga obukambwe bujja. Ne even may have angonza. Kati ate kankubulire buli wolaba Sugar ng'asekaaseka. Mba negase. Ng'omanya ekiro yanyumiddwa. By the way, kaluma daily sirinda lwa mukaaga. Banaita tsa kutandika shomwana ono nga tayogedde ku nsonga za kwegatta okwegatta kyekintu kye. We are results of kwegatta okwegatta yensonga lwaki weetuli. Setwaliwo kwegatta setwaliwo satukuteka zindalo singa situdde setonchaziza setwali kamera oba kitegera so singa ensi teriiwo nga kati kyobamanya okwegala yensonga eri mu bulamu bw'ensi eno etasaayadde okubaganyizibwako ekirowoozo ne gavumenti erina powers ezikola buli kimu awo nedda kuba awo n'omukulembeze wamufuga kutidde. I was straighting twalirawo ku mboozi y'omukyala Hajjat kozi ye trending nga buli omu gyayogerako Hajjat yalabiseko ku nnasa nga abantu bagala mugajambulamu babukubi nenda babana nga bagaba naye omutemu wuuyo. That is very bad. To me, okategedde kasa zenalabye mbutufu ekyonga kibi nga kisusse. Nze ndowooza waliwo kye bayita okumira panado ng'omutwe guluma neiba. Olaba emize gino eno emize nga emize egisinga ekigikuza oba ekigitutumula is secrecy.
okitegeera nti nze bawanga nkuba naye sagala kumuswaza anti lwakukubye leero enkya promax leero eba siraapu oba atandika bwati asobola kugamba hadi lumu nja kukuba oluddako tebawoningi luyipya oluddako tteka oluddako kibooko olaba natandika okubanga kugamba kati galamira because of secrecy toyagala bawulire abakyala bawulira nti aluma ekigoye toyagala sometimes a man is a breadwinner nga ne wakozesa omwana mujja na nyina either omukyala asobola okukyawa omwana tulisiko omukyala omwana yagende for the good of bufumbo now oyo musajja bwatandika ali ku mwana ozadde owokubiri ofunye oyo oba oluusi bwoba ogenze nga toyogedde najja ne muka mwana omulala omanya apparently we have to normalize nti nabasinga we are single mothers ate abasinga they are single fathers era abasinga tugenda mu bufumbo n'abaana no basingle mother mwagudde kiki otegeeza twagudde tewawulidde banno nga bagamba kati kankugambe teri kintu kirungi nga single mother anti ogula oli sure si byakuteebereza ogula oli sure yeno seed ejja efaanana bwenti naye gomanyi ng'oteebereza tomanyi oba ajja muzibe tomanyi oba ayiika endusu you don't know naye wano oba ne example kati wemba nsomesa wemba tikyawa math kati ono mujja kati nze bojje wange otegererawo nti omukyala gwenfunye muddugavu naye afuluma beero siinayo mwana muddugavu wallahi bilahi allah oyo nawa bulaka era we bamulaba ma mukulage wana kutidde kabakirabe okitegera kyeŋŋamba kati nno tata wa my daughter muddugavu n'okunsinga nawulidde abantu ku mutimbagano nga bali okubagamba basingo mother mugudde single mother mubaveeko ye mukyala ebiseera ebisinga single mother ye muntu ye mukyala ategedde nti olina okukola era single mother ebiseera ebisinga yatalinda tasobola kusanga single mother mbu enjala yamulumye yasibye enjala olwokuba nga tebamuwadde ssente kuki wajja wamusanga alya ng'alina ne gwaliisa kati gwogenda era ebiseera ebisinga single mother akwagala genuinely because you're not proving to them anything. If it is the love, they've seen what love is. If it's the money, they know how to hustle for the money. Ochegera toyina chamanyi just akkiriza nagamba kakati ono ye mwami wange era gwe njagala nsiimye. Ochegera buli muntu yayogedde ekyo kintu nti basingo mother bagudde ebbeeyi musiru nekyembadde ngenda okwogera maze kirowooza kunyo nga ndaba ngenda kwemulira kuno naye ayina kyendowooza mu mutwe kinene bwekiti okitegedde ekya Hajjat okuba nti bamugize bamwatakinze kunassa omanyi ekintu ekyo abantu babadde basobola okukolako omanyi obuzibu we buli waliwo neyamukubya oluyimba waliwo obuzibu we buli waliwo yamukubya oluyimba onasonyiwa okusala ekirimi waliwo yakubya Hajjat oluyimba era nze lwakuba nti no nze singa nabaddewo mukifo waliwo neyazze ng'agezako mudifeninga ne bamugamba gwoli musiru biki okitegeera. I'm not saying nti guno omusango gusinga Haji because already guli mu kooti naye Hadija as much as mugamba nti ono omukyala aswaza bbaawe musooke mweteeke mu ngatto ze okitegeera. Imagine because apparently buli kimu kyakuteebereza teeberezaamu ngwa kituufu omwana yakwatibwa. Hadija nkugambye waliwo cases nyingi ez'abaana barepingiddwa bataata baabwe ne attempts nyingi naye manyi guno muze guze nga gukola kuba abantu basirika oyogera otya ku bbaawe eddiini enyiga za Hajjat zigenda zikyuka kati waliwo emboozi eyadevelopinzeewo empya nti Hajjat yabadde awo n'atula n'agamba omwana bayina enkumbi ne taata we n'agamba kati eno enkumbi ngikole ntya kanitwale ewa honorable minister alabika yakola ki yanaagikuuma obulungi oba nantegeera ate bwe yatuusiza enkumbi ewa minister n'agamba enkumbi mugitwale ewaki ewa police officer bagitereke ng'ekizibiti. Kati abantu bali mu kwebuuza abayimiridde ne Hajjat amagulu gatandise okukola ki abantu bali confused tebamanyi oba waliwo enzikiriziganya between tata n'omwana obuzibu tulina Hajji obulaba nabagambako waneno naluli nakyogera obuzibu tulina bw'obeera n'omuze gw'okola
kati leka nkugambe bw'oba ng'onywa omwenge nga bwe bakusanga oba otamidde otuuka n'ekiseera n'obeera ng'ekintu kyogera kirimu amagezi naye nga bagamba awo omutamiivu tobalaba nk'abo abantu ku kyalo era ng'omutamiivu ayogera ebituufu buli we batunda ettaka wabaawo omutamiivu okulaba ng'obeerawo n'omutamiivu yayogera ebituufu lyankayana baalitemerako omuntu eno ennyumba yafiiramu omuntu kyova olaba baavaawo okitegeera naawe omuntu ono ebiseera ebimu asobola n'okwogera ekintu nga kituufu naye olw'okuba nga omuntu akitegedde nti kituufu ayagala kibikkiriza asobola ogamba ono mutamiivu njagala okukkiriza nga ndi ku HK Media nti ekituufu kiri nti Hajjat mukujjukujju but tusooke tuteeka obukujjukujju bwa Hajjat ebbali ne obutakolagana obuliwo mu masekati ge n'omwami we tulabe omwana ono yarapingibwa afuna ata justice whether it's the father or not the father because ekituufu kiri nti yakwatibwa confusion wejjira nti enkumbi ebiyingiramu etya kati nemumaliriza n'omukwata abeera n'enkumbi n'osiimuula n'omwana kati ekintu kiri babanga abaali abafumba ekitegeeza omwana ekintu kiriwo ekiti Adija kyenyinza okugamba abantu bali confused I'm not emphasizing anti kituufu naye abantu bali very confused Hajjat nakugamba emboozi eno nti buli lwegenda ekula developinga naye Hajjat kyetaaga n'obeera nga wayitakoko mu kiraasi oba ng'olina amagezi amazaali okugoberera emboozi eno kozi oyinza ojjajinga ekintu ekitenneekati kankubuuze waliwo ebintu bibiri nze bye nalabye mu sitole eno ate nga byakyuse nnyo lwakuba nti abantu betuyina abo tebeebuuza why and what and when bo omuntu oluwulira eyo direction tosobola namuwugulako buli woogeza ng'omuwugulako yasigala ku kikwate for example nja kuwa ensonga 3 Adija z'olina okwebuuza yali eyatandika story Ruth mu bannamawulire ffenna twetaaga nnyo nze ya breakinga buli wootegeera nti nze ya breakinga oyina pride gyo owninga Ruth ya breakinga story naye ne mu kooti Ruth teyali nnyeeyo anti wulira sooka owulire omanye ng'eyo story oba eri ku side ki oba eri ku side ki Ruth abeere giremerako ye yandibadde atwala story of the year anti wulira lwaki nkugamba wulira si byakusinga naye nakugamba bali bakuvumyeko batuvuma nze nalaba bulabi kafaananyi nga bakampeereza nze mu inbox kanuudu Adija nempulira nga nfunye high blood pressure Adija ekintu ekirala ky'olina okwetegereza mu kino nti twebuuze omukazi yabadde agenze kukola kikunasa ayinza oba alina bye yagenza photocopy mama ebwali wa muganda ate namwe mutuleke awulira bali mwa muganda buli ali kunasa anti wulira anti kyendikuga nedda musooke mutegeere gyenzija temuli kunzikiriza mmalayo kati kambabuulire ebyabadde kunasa alina amaduuka abiri kati kambabuulire bye yabadde agenze kunasa we yabadde agenze yabadde tagenze sibduuka naye ekintu kiri bwe kiti nti omukazi n'abaddeko waliwo kyaliwo ng'akolera ku nasa bamuyita trick namubuuziza omukazi yabadde akola kikunasa kozi twasoose ne tuwulira nga bagamba mbu yabadde afoojinga ekitabadde kituufu naye nja kukuba abantu abasale nja kukuba omuntu w'engolo nze mbabuulira mwesonyiwe Hajjat ekitabadde kituufu omukazi ne baŋŋamba mbu ekyabadde ku nasa omukazi yabadde ayina yagenze ne looya we nga bayina empapula ze baagala okuprintinga naye Hajjat yagenze yeebikkiridde Hajjat oyo waliwo abantu be bamuteereddeko nga bamulondoola kati waliwo kyali eyafunye n'okugezaako okuyuwa mu bujulizi bw'amazzi bagambe nti yabadde agenze kola onaabeera mu tawuni ng'oli ku offisi ya honorable n'ogamba nti okudda ewaka kampite wano printing eki lumu
Hajjat chechu yabadde ayagala nze siri kuwakanya ekyo ndigezaako kuwa bantu abataategedde kozi waliwo abataategedde nga bo batutemba omukazi yabadde agenze kujingirira biwandiiko teri kiwandiiko Hajjat kyeyabadde kati for example kiwandiiko kye kyeyabadde agenze ojingirira so Hajjat babadde bagenze ne lawyer we obuzibu bwe tulina obulala tuli mukaana n'ababbi b'amasimu be baba baddaawo bano baneeti kamigo kulimba awala gye omuntu alina amagezi ababadde bakaana oswaza otya bbaawo tasobola yadde okubeera n'omuwala okumala ekiro kiramba era ajja nabeerawo dakika 3 n'amusiibula nti saawa zino Hajjat ne waanaaba n'ensonga waliwo ebintu ebitandise omujjamu for example wabanga Hajjat okutambula obutambuzi mumugoba mu town ate abantu nebewana kati okyali ku bantu Hajjat yakugambye atisatisibwa abantu ab'enjawulo si ba honorable si bakulu ba ddiini okyegere abakulu mu ddiini ey'ekiyisiraamu abayina bamukubira amasimu ayina ba honorable abamukubira amasimu ayina a lot of people nga bamutisatisa okuva ku guno omusango abasiraamu kati kankubulira era waliwo bamugulira bamugamba tukuwe mmeka Adija emisango nga gino nga mulimu ng'omusajja akutte mulokole obanga what nonyaki simyange ng'omusajja akutte olumu musiraamu obanga omusajja akutte mulokole abaddiini simanyi lwaki bajjamu babeera baagala protectinga ddiini yaabwe munange ojja kuba oswaza obusiraamu ojja kuswaza obwa pastor naye kyenyinza obbagamba kikino nti abantu kye baakoze okugoba omukazi oyo kibi tetwagala kugamba oba omukazi yakola ki oba yakola ki naye ebyo bye batandise bitta n'obujulizi ekisinga nze n'okunnuma abantu bino ebintu babiraba for fun waliwo n'abaze nga tebamanyi Hajjat tebalina tiktok tebalina masimu naye nawulira bulizi nga bagamba Hajjat oli muyaaye natandika mubi nnyo oyo bannaye okisegere naye ng'omuntu ali mu kwogera talina yadde amapeesa kati nno okyali awo tamanyi na Hajjat yaani okisegera I want you guys to know that you're messing up this woman's mental health. Exactly. This woman is not sleeping. Nature. Wali mu peaceful bulamugo nokera ku machanga ba honorable bakubira kati bawadde bamulumba neewuwe Hajjat semugamba nti mulwambu mu ku developinga ez'omwana abantu batandise okufoginga audio njagala muwulirize audio eno mbu ya mwana naye mami bamututte ng'abantu balinga ng'abakuŋŋaanyiza omubbi mami bamututte okuva ku nasa naye nga mami abantu balinga nga watwala omubbi kyokka nga byava ku mami agaana era gyempita musimu kati kyobola I am very sure ku magezi Hajjat galina muwala we talina simu apparently because you will want to kati nze leka nkubulire nze nkola ne mukyala wa Suna Ben bamwita Tina nangonze maaso gali gita ate nambwayi mze ndi mukugamba mukyala wa Suna Ben Tina ate ono gwe nawulira omulala erinnya lye nze ndi mukubagamba no the rest ogamba Divine gye bali abakyala abegwanyiza okuba mukyala wa bachala basuna Ben nenze nimukugamba mukyala wa Suna Ben buzako yes bava naye no bava naye Masaka te bazimbe na bingi nnyo kyovula they are there so quiet okitegeera very much era omwami wa mwagala nnyo amukima n'omukima ajjira na mungoye ze zakoleramu kati anyway si yebadde ensonga si yebadde ensonga nti kati mugenze ne mu driving ne mugende osera kuba mu relationship ngo girimu weka nga baawo itamanyi nti ye baawo. It is very possible. How to jatuka kati and so sigena ne tajogerako ekiwandike ekyo n'abachi interpreting zenga abatasoma bobo ina magezo solo kutegera ekiwandike ekyo kitegeeza but anyways my point was embeera ya Tina we yaliwo nga waliwo abantu bangi bamunoonya twagala batugambe waliwo omukyala wa Suna Ben we Masaka because ebitya nga ba referring to Radio 4 omukyalo yajjako muntu mukulu naye yajjako essimu y'okumala emyezi egyo okitegeera katoza kungamba nti omwana
ali ne nnyina with all bino ebintu ebiriwo because bino olaba n'ebintu ebigoinga ono mwana singa alina essimu singa kati ali kukuba akuba mayinja bino byonna byonna ebituukawo omanyi ekitegeeza okubeera ng'ensi yonna ekimanyi nti bakwata kati nga kyebali mukayanira nze nina famire gyesagenda kwogera mu gundi mu mawulire naye abaana abagitegedde bajja kugitegeera bamanyiko kweno story waliwo omwami yali akozesa bawalabe bonna era apparently bawala babiri batutumufu ku TikTok mama nanyiga mama bwanyiga nalopa omusajja ne bamukwata naye family tekimanyi nti nono omusajja bamuta era omusajja twamusanga tugenze on there was some event namuŋŋoona namuwongo one of the two sibimanyi byawula ebyo ebifo bimbuzabuza either it is namuwongo namuwongo yes kati okitegeera abaana banyirira nnyo nti nnyo era nembakulaga naye nekikwasa ennaku nti bano babe ate nga bonna bwalyako kuono okitegeera naye lwakuba nti family tenategeera nti bamuta I'm going to relate again waliwo rape case endala eri ku social media bino byabazungu taata era yakozesanga siblings babiri kati omukulu nga silencing ono omuto amugamba no daddy waffe tomukola ki don't bichi all these things we'll grow up, we'll get married, we'll leave home bichi chegera nekijja nga kibuildinga twachogeddeko neggulo somewhere nekijja nga kibuildinga tata natuka ekisera nakaddiwa bana nga bakoze tata nga yetaga omuyamba baba w'omuto namugamba genda olabe ku daddy oshegera naye nga ali helpless kati akuze excuse me omanye mwana kyakola tata yakwata akaso namusalasala namusanjaga namufumita naba nga takyamulaba like nabera ng'obuugi naye ng'omanya musala amugamba ki olaba nga bw'oli helpless nange bwe nnali this is how I was helpless no molesting you raped me you defiled me kubanga with age emisango gikyuka rape si defilement oshegera nabi mujikiza bina naye namuta namana akubira mugana wenga musanyufu namugamba I did it kulia mubuzo okuze I did it, I killed him nga musanyufu because of silence teyayogera tekyamva ku mutima oshegera kyekino Luwilight kyayitamu ku mimi nekirala era nze by the way oyogedde ku Luwilight nze nsaba Dr. Honorable Minister Balam Balugahali emisango mingi egya rape case egiriwo gyonna tugikwate mu ngeri y'emu kubanga kyono yo wali Luwilight ayina ate oyo ye case ya Luwilight yekka ayina omwana w'emyaka 6 ayinawo abaana mu film industry buli wootuka n'oyogera bwoti ku Lubega Idris waliwo gwe attempting okurapinga oba gwe ya rapinga and jali abantu bamwogerako ate nga buli omu alina obujulizi n'obukakafu and someone is moving omanyi lwaki because buli gwe yakikola akoze atya even ne Luwi yayogedde kati nga akuze nze kyenyinza okugamba nti nayagadde kino ekintu omukazi kyeyakoze mu kukikola nti kireetedde abantu abangi okutegeera nti nsobola okuvaayo naye ate abantu tebalikola omukazi kino ekintu kyebalikola abantu ate kigenda kusayirensinga abantu bangi abadde ayagala okuvaayo kati omuntu waba ayagala okuvaayo ajagamba kiri nti bannaye bajja okukola omukazi bye bamukola so nze mbadde nsaba nti mweno story mwendabye abakazi abasiru munansonyiwa ono yavudde Rwanda bambi ovumaganyiza abanyarwanda mbusimanyanga ye mukyala Haji nambeemu tuli mu misango omwana yakwatiddwa mbunete agoba tegeza mu abali balowooza nti nayawukana n'omwami wange like wano wenkugambira nti olutalo luno lulimu ki kati lulimu obujja tukyali ffenna nze yanzalamu abaana 7 naleeta ebifaananyi by'emikolo gy'embaga my friend wano tetuli mu kuyombera this is not a dick fight Adeja
waliwo n'ekirala kye tulina okwegendereza nti olutalo luno lukyuse nnyo waliwo abantu boolaba mu mawulire n'obuuza oyo anoonya eki mu mawulire kati nga batandise kiripira buli bisi okitegeera olunagira ojja kulaba nga bagamba kaakati Hajjat wa people power kaakati okitegere ebintu ebyo ebyekisiru ate bannabyabufuzi bakiripidde in the name of kalulu kati ate abannabyabufuzi abakiripidde ensonga 3 ekisookera ddala waaba talina kyayagala abeera yasasuddwa waaba tasasuddwa ayagala bululu buddako nga ayagala kukola kintu ekinamugamba oyo yalwana naye ekintu kyenyinza okugamba kikino Wadija nti ffe kyetwagala omwana yakwatibwa tetufudde eyaani eyamukwata basoose okulaba ebbanga buli presidential advisor yayingidde guno omusango nze kimanyi mugenda kunyiigira naye am here for people bwendi nze nkolera nabagamba dda nze like ogenda kuŋŋamba ki bano ba presidential advisor balaba kuba bangi abaguyingidde mu balabi bukyanga mubeerawo kino kyekintu ekibi ekyakatuukawo ennyo mu Uganda kyemulina okuyingiramu n'ekirala bayimbi bali eri eggulu tebali mufuna ssente ze basabye okitegeera we have artists that are dying day in day out nga bafa on afudde depression on afudde sima okitegeera they are not getting helped abaana waliyo abaana abatasobola kusoma waliyo ebifo the slum areas ng'abantu bali bubi nnyo ng'ennyumba olugi omanya olugi nga tosobola luyingiramu ng'oyimiridde nyumba nga ziri tu temporary olabira ddala eno walina kubeerayo kasasiro nene mufuutuka mu kayumba bwe kato nga mulimu abaana 2 this is the case nze ekintu ekiri kunyiiza ku story eno tuvudde ku mulamwa gwe nyini babivuddewo kati bali ku kati omanyi saawa zino kye tuliko mbu Haji omukazi ayagala kubba bintu bya Haji Haji bamuwaayiriza naye tuwerabidde omulamu omukulu omwana yakwatibwa waba yakwatibwa waliwo ekiraga nti yakwatibwa nti poliisi weeri mugamba entundu ne medical buli musango guteekwa okubeerako abantu social media ekyasinze okubaluma mbuno Hajjat bwe yagenze ku kooti mbu Haji yamuyise baby kati mbu abantu bali confused no kati kankuba abantu balina kuba confused. I've had over phone call nawulyawo ku phone call nga Haji kwali ne Hajjat Haji biri ebintu bibiri either ayagala nnyo mukyala we oba aina okushuga coating embeera yonna afune soft spot olina kwanza nawulyawo ku simu ya Hajjat nga munyeva to omukazi wabanyize by the way abasajja abali eyo I want you to know that as much as women can be vulnerable, my friend, omukazi wakelera ku machana agamba when they decide to roar, you might not be the lion anymore. Don't joke with the lioness. Okitegeera yakubira nga Hajjat tayagalira namugamba chichi namugamba Hajjat ngaina kukaka namugamba Hajjat chembadde nsaba twogere eno mukomere sente ze bansaba milioni 8 mmeka kyogamba nali bade nazo sente nyumba nesigala ng'epoozi nze obulira now trying to show you instead of giving this money no mubanna mateeka lwaki sifuluma ne tukola kalina nekola ki obulira secondly Hajjat namugamba nayo manye ekikusibye mu komera bakusaba endaga butonde kwata DNA jiwabe kooti bakebere DNA kiveewo Hajjat okimanyi nti nkwagala bino ebintu byonna biveewo bali mukusaba DNA ekyo kintu kyokka ekikusibye mu komera waayo DNA my friend bakebere DNA n'ey'omwana tulabe bamweriwe bateriimu you will go home free onajja kusasulira ebiwaayirizo bye nze kyenyiza okugamba sinza era ne dokita kyeyabagambe Balam yabagambye ye ali ku kyamwana naye wane n'omusawe guna bagusaliddwa either bagusinze Hajjat bo basobola bagusinze Hajjat asobola okusalawo ate ne babaze ebbali ne boogera nga family okitegeera okusalawo ne kuba okw'omukyala kati ate abantu bamwasamira kankubuulira ekintu kiri bwe kiti Hajjat ne waayagala Haji ave mu komera saawa zino tasobola twala omusango guli Haji versus Uganda
Hajjat ne wakola atya n'agamba kati nkitegedde bambi musajja wange vaayo takyasobola kubanga omusango abantu kye batalitegeera ekyokubiri abantu kye batalitegeera nze nandyagadde nnyo sigamba nti Hajja alina omusango sigamba talina musango sigamba nti Hajjat mutuufu oba si mutuufu naye tusooke tutegeere kiki ekireeta bino wano webiri okutuuka wano. Poliisi yagambye twakebera omwana nga tebamukozesa mulundi gumu oba ebiri y'ani yamukozesa okitegeera then wemugamba nti Haji mumutadde mukomera kyenyinza okugamba Hadija buli musango gubeerako suspect buli musango gubeerako suspect ate most times nti ne suspect oyo olumu tabeera nga ye yakozesa omusango ojja ne bakugamba nti wali baseewo omuntu naye tukuta abantu mukaaga nawulirako gayi gwe basiba mbuno ba for how many years mbw ate ne bamala ne bamusanga nga tali guilty kyekyo kankubuuze nali ngenze kulaba ku Donnasa nesanga bambi omusajja nga alinga eyaguddalu nga atambula agamba kale siina kyennakola okitegeera nga byamusoko kati nga weyase nga kyayimba okitegeera kambagambe olabina emintu kibirimu amateeka na buli kimu nze kyemmanyi wadde kale nontunula nga omubi Mukama talya nguzi era Haji waba nga asaala ebituufu Allah gyali kati olaba Haji oyo ekintu kyenjagala mutegeere walaba bomu ezaakuba bomu ezo wezaakuba bakwata abantu abawera mu 8 naye mu 8 ekyo kye bakwata mulimu muyinza n'okuba nga temuli neyakikola naye kyoyina otegeera nti omusango buli we gubeerako suspect oyo kisobola n'okuba kunze kyova bagamba nti omusajja tosobola kuwona musango so kyoyina okulwana kuprovinga abantu nti olaba bino ebintu bye balikola abakazi balifane lwakuba nti fe abasajja tubadde mu bakazi naye tetutegeera bakazi omukazi buli wogezaako mu provokinga naye ayongera ku provinga olaba bano abavaayo bonna ne bambalira omukazi oyo kimuleetera kugamba okujjako ng'omukazi mutiitiizi naye ku ngeri gye nalabye Hajjat tazikiza Hajjat wa Luganda lwange okitegeera Hajjat bamutambuza mu bantu nga bali naye nga Hajjat yalaga newe babadde nga bagala mukuba naye nga abatunuuli akole ki esaawa eyo okole ki no wali gwe ndekugamba Hadija waliwo we bakusanga n'ogamba kale kaneewozeeko naye omanyi Hajjat okutunuulira omuntu watuukako abantu ne bagamba olaba naffe abasajja otuuka mu bantu ne bakusindika naye mulike babulire naye Hajjat ng'akutunuulidde bw'ati yasoose n'akuba essimu n'akubira poliisi omukazi n'atuuka n'omugamba va mu dduuka lyange Hajjat n'agezaako kwata n'amugamba va mu dduuka ne baba mulekamu bwe bati tudde ku gundi ku sayidi y'omukyalo oyo mwabadde mulowooza omukyalo oyo alina okusibira Hajjat mu kaduukulu mu dduuka tewabaddewo nsonga lwaki aggalawo kati kankubuulire abadde edduuka alireka kati kankubuulire abantu babadde bayinza okugajambula bizinesi bategajambula bagoloza bote bati kati awo walabye poliisi watuse walabye ensaasana abantu gye basaasanire Adija kankubuulire omanyi nga singa Hajjat oyo bamukubye n'afiiraawo basooka kwata mukazi no basooka yabadde alina kugalira na Hajjat munda ye n'avaawo kati kankubuulire omanyi nga wulira ebyo gundi babisasulanga kankubuulire omanyi nga omubbi n'abeeri nga kituufu abbi n'ayingira wano ffe tulina kugalawo bugazi kubira poliisi era okimanyi oyo mbuna asibira mabega wa mutayimbwa nga balowooza yabadde mu lukwa olugalira Hajjat mwaka kaduka nedda yabadde abadefendinga mob justice omanyi kyebayita okutwalira amateeka mu ngalo omukyala yagambye n'agamba so ekintu kyeyakoze omukazi gwe banaye mutunulire ku basajja abakuzizza abaana ng'omukazi yajja mu bufumbo n'abaana bananga 6 najja taata waaba abaana n'abakuza n'abalabirira n'abatwala ku university nga tabaharasinze talina kyabakoze beba abasajja abavuddeyo okujja okubeera ku mugongo gwa Haji ate nga abo abasajja gye bali
kituufu bali mu bulumi lwa nsonga tebamanyi mazima kituufu ekisooka abantu abali ku internet obujulizi bwe baleeta buno but like they are confused ante olira Hajjat yabadde wa minisita n'abagamba mu kifo ky'okukeera ku makya n'okwata akatikitokoko akaliko omutwalo gw'abantu oba ebbiri no recording amusimanga Hajjat yakola bw'ati alimba kino nakiri oba n'ogenda n'ononya because you can get omanya abantu banonya content nze newenva kabula kuba kati nze mmanyikiddwa naye newe nalibadde nga tebammanyi nze nalibadde nsobola ogenda ewa YouTube yenna ne mugamba nze mbeera kumpi ne Hajjat yakola bw'ati ne bw'atyo kimanyi nti bampa mileage definitely ate owa boda atwala abaana ku ssomero teyabadde mu okitegeera kye nkugamba nawe yabagambye mu kifo ky'okukola ebyo ye nga bw'ayogera buli kyayogera nga kiriko proof kino na kino proof yino mungamba nti nno nakyupola egundi endagamuntu nina affidavit endaga nga njagala kola ki I was even gazetted mu Uganda magazine nzuuno nakulaga nti okyegera nagamba naawe ali eyo ng'ogamba nti si kituufu simanyanga biki kwata obujulizi bwo musanga kuli mu kooti n'ebigambo byo genda ku polisi oba genda ku kooti bagambe nzize nze nkakasa nti Hajjat yakola bwati ne bwati ono yakikola ate Hajjat akikola kubanga kino na kino nekiraga nti kiri bwe kityo kino. Thank you very much. CEO Yaya wali ku restaurant yavuddeyo n'agamba nti Hajjat yakola bubi okujja mawulire mbuzi n'ensonga yali zimaliddeyo munda lwa nsonga mbu bino ebintu byajjanga bibeerawo mu families but as it is our culture mbu yali alina okukolmuwulirize sinnamalayo bannange agamba nti kiri mu culture y'Abaganda okubeera nga musirika muleme okuswaza family. Mwajiwulidde bulungi ensonga eyo nina abantu ate nga neshaise mambo naye kyeyakola ki kyeyayogera nagenda nina media personnel naye sagala mwogera mpoziko wali bampalampye media personnel omukyalo oyo yavuddeyo nga akikungiriza nti abantu baveeyo boogere ku nsonga zaabwe naye abamu kufe tumanyi ensonga ze n'omwami we zaakoze atya because bagamba kati frustration ye yonna jajja no mu family azayombereko wano kubanga ekikyo tesobola kukola ki gwoloza gwe tesobola kuyombera. You see how culture is damaging people mentally. Omanyi lwaki we have a raised number of mental illness cases. Omanyi lwaki because kusirika nze nkulidde mu family. I think because I'm not a Muganda, yeah, or because I'm not Ugandan, nze nkulidde mu family where my mom also has to say sorry when she wrongs me. Okitegeera nangamba nga maze bulungi okunyembesa and all that namala oluvannyuma ennyo ng'alaba nsirise oyo all biki najja nakugamba mami I'm sorry but you did this and this and this next time don't push me to do this naye waneeno ewammwe simanyi omuzadde tasobya anti kati that is how we are yensonga lwaki guno omugigi guliko abantu abali outspoken nti nze gwe nanene akasooka okufuna omulimu ku radio omulangira Ndawuse yanguruminga nangamba muwala omuntu wakola bwati tokola bwoti naye yamala nanjiga namuze ebbali ne mugamba papa nsobola otutulikira ewaka I was nurtured to Hadija ngambye bwati mugambe kyendowooza in any way that makes me comfortable then I breathe in and out like naye mbunzirike anti nyinza okusanga ne kuba ekintu Adija walabako k'abaana be bakuba omuntu namukuba ate bunira otuuka ekiseera bamama be baga notandika nakubuuza ani gwokabirira nakubuuza gezookabe nenda beziga omuzadde atuuka ekintu
obanga yogera onziramu njogera osirika kati nebyo naye Hadija kyenyinza okugamba kiri kimu nti olaba ebyo ebintu bye bagamba mbu twekuze ng'Abafirika biki Hadija ensi ekyuse okitegeera Hadija ogenda n'olaba omuntu nga kyakugamba osirike olw'okuba mbu kali kyakuswaza nga naawe kikuttanga gwe omuntu. For example Hadija nja kuwa example emu omanyi nga waliwo abaana be batulugunya ne babasibira ne munju nga talya ne bamutuukako ng'akozinge bw'ati naye nga bagamba kalicha yaffe toswaza muntu bino mbu omusajja ayina osajja laata kalicha yaffe omusajja gamba waliyo n'abakyala. By the way this is guno mulanga eri abakyala bonna newankubadde ndisiiwa aba side cheek tekingana kubulira ku bakyala. Omukyala yenna kino nkikugamba guno banguzemu gwakumeka omuze gonna omwami we gwalina. Do you know there is rape in marriage as well? Yeah. Omuze gonna omusajja gwalina singa ogusirikira kyembadde mbagamba nti kino kigenda eri abakyala bonna tulekerawo okusirika. I was raised by a single mother and I'm so glad that she was open-minded and she taught me how to be as well. Okitegeera ngenda bagamba ekintu Hadija abakyala abasirika yensonga lwaki bino ebintu bijja bibeerawo ajja kuva ku mwana adde kuwa neighbor gwoloza neighbor ajja kusirika nekirala okitegeere gino emize bwe gityo bwe gikula nekirala Hadija banaye mwogere eri abakyala Hadija nga bawa mukuba kati nga yakimanyiira era we batandika omukuba nga akikintana n'ekigo ya kirume taswala baneiba tebawulira nti bamukola ki bamukuba kivamu omusajja ng'amutira mu oba kitegeera nekirala Hadija nze wemba tunuulidde story ya Hajjat teyali intention ye teyali ya mawulire. Lwaki nkugamba nti intention ye teyali ya kusasamaza. Woba oyagala kusasamaza tuyina abantu bomanyi nga omugamba jangu ogenda sasamaza. Kati Hadija omuntu tasobola kujja ku channel yo bw'ayagala amawulire gasasamaze omuntu ajja ku channel yo ng'amanyi nti waliwo abagenda owuliriza waliwo abagenda owuliriza waliwo abagenda muweereza obuyambi abagenda muweereza ulira nga abantu bayagala okugira ekiŋŋaana nze I feel like they'll use it against me. No, never feel like that. We are all going. Ono wamma Hadija munnamawulire. Naye nze sijjakera ku makya nga sina kyendya nga n'okukubira essimu gwe Sugar. No anti gw'okwogera nawe of course okimanyi nti njogera nawe. No, ne ku channel yange nzija ne mbagamba nti I'm going through something like this. Yenna asobodde, please reach out. Kati olaba Hadija. Abane ba fans bo nga baagala okuyimba olaba omukazi oyo singa yali ayagala kusasamaza. Waliwo ne TV wano ze tumanyi nga zo ozigamba bugambi ng'ozigamba bugambi nti njagala kwogerako ne bakuba buli omu n'asasamaza. Waliwo YouTube channel naye kati YouTube ya Hadija neyeyo omukazi yakuwuliriza. Kati omukazi ye teyategeera kati oyo omukazi waliwo ezo sasamaza. Waliwo channel nga omuntu agenda ng'oli agenda kuyita anti atandika kugamba namukwata omwana kati yamuyingiza bannayo olina n'enkumbi okitegeera nga bwe bali nano karoka siita omuto ekiganda kye kitooke naye kiyina ebbina balina amagulu mutowe lwakuba nti munene okusinga noli yali munene yakola kitooke kati mbadde nkyakugamba naye n'omulenzi kati mbadde nkyakugamba singa yali ayagala kusasamaza oyo amanyi kyano nga cyane ziri kuli olugambo kuli ki kati watunadda ku kyano kuliko n'ezisala ekigambo nga bo batuula ne bakiyiiya ne bagenda ku makya ne bagamba Sugar ali lubuto kati gwe towulirangako kyano nga n'amannya gezeeyita simanyi sopalubalula gundi akatebe mukoona akatalekeka beeyita akatebe mukoona emboozi mu kinu baleeta amanya kati eyo mboozi mu kinu otegeera butegeezi
nti otegeera butegeezi mboze mu kinu tugenda kulokosa naye waliwo channel nga wogiwulira era nga ne interview aba ku interviewinga omulaba nga akupininga. There are those interviewees by that they don't know how to ask. Adija twali nga kuita na kupininga. By the way, I've experienced this. Adija twali koko nawe. Kuba interview oluyi. Adija twali na Adija ono mwennyini ne twogera ne mugamba omusajja namugamba waliwo omusajja mwanjagala ajje ku channel oyo mumufunira obuyambi. Eyange obuyambi bubeera kwegamba yakulaga ye ayagala lugambo si buyambi okitegeera naye kenyini yeetaaga obuyambi interested in the story naye tayagala kuyamba mutwale naye kati bano abantu abakyaza abantu nga bano abeera ayagala kusharinga story era jawulira olumu bagamba munange ojja kukubirako gundi ono essimu ajja kuyamba nyinza obutakuwa sente naye ojja kugira ono ajja kuyamba so ogenda n'otuuka ekiseera omukazi oyo wetugamba singa yali ayagala kusasamaza omanyi nga oyo omukazi TV nyingi ezimukubidde naye azeewaza era gundi ze yakakolako nange bembeera nabo nga bamukubidde essimu n'agamba ezi ensonga sijja kuzogerako ziri mu kooti okitegeera era ayina abantu ayina wumalu oba bamuyita wumalu olowooza Hajjat yakoze kirungi okutwala enkumbi ewa honorable oba tekyabadde if there is any evidence that can help please kati kankubulire nga lwaki sigimanyize omuntu nedda sirikako mpulirizeeko kunange enkumbi omuntu agikozesa aba yeyagalidde ekikolwa oba batakyeyagala kati kiriwo ekiti kankubuulire no taata asobola okuba nga lwakuba tugiyita nkumbi because it's a Luganda language but kayinza okuba nga kaliwo akagoye kebasobola okweyambisaawo oba kasobola okweyambisa okitegeera naye simula because alina okuddayo mu kisenge kati wulira ekintu kyenyinza katebeera etyo y'omwana nagenda kirowooza ekyo musiru bana mugenda kumpi omuza kweno kyano gyenkoma okunyiga ebigambo anti lindamu abantu bagenda kwawula batya akagoye kano ku Hajjat n'ak'omwana anti wulira abo bantu we bali confused amakulu gatandise obbakankana like tebamanyi kiddagamba Hajjat asobola okuleeta enkumbi ye bana bino ebintu nabagambye tubiteekemu common sense which is not common tetugenda nakugambye tetugenda kayana nabo biba amasimu tetugenda kayana nabatikka migugu sigenda kukayana n'abantu bategereranga ku do correction kati wulira nze nyizi awo wenzirirako ku saidi awo wenzirirako ku saidi ya Hajjat buli lwe mutandika kirowooza first go back to her motherhood. Era mbagamba buli lwotandika okulowooza nti binza okutaba bituufu sookoddeyo gambe naye naawe ekyo kiraba omuntu anti stories ezijja kati anti ze kyeneebuuza Haji we yamala okukozesa enkumbi n'agisuulirawo omwana mbwe omwana essuuka yagikwata n'akagoye n'abizingazinga mpuliriza obuzibu towuliriza anti waliwo woowulirira ddala nga balinga abakulinda ku mu Indonesia for example Tejagala obuuza Haji yajja n'enkumbi Haji yajja n'enkumbi waaba yajja nayo n'amala n'agyerabira jazze nayo ekyokubiri webanga ya mwana yali aswa gwano guba just gwesangula manyi we mutunulanga mumaze kale kagambe ebiseera omusajja byatategereramu wano ng'ayimye nenga amazenga yakamala bwati amagezi gaddanga wayisewo eddakiika nga 5 kituufu ekyo kituufu kyogamba kati kankubulira okumanya ekyo kituufu kyayogera kire enkumbi olaba n'akapiira akeera omanyi nga akapiira kayinza okubeera wali naye ngaakalako nga yezza agamba sisobola ki anti abanakapiira nga mu mutwe gwe agamba omukyala ayinza okuba nga si mulamu oba kitegere naye wali watuuka mukwano ogenda tuyambako oyiteko wali emabega ga kamera emabega thank you darling okitegeera kati naye nga mweyo time akapiira nekageza kabanga tekaliiwa amangu agakukeberezaawo ndikubuulira kati kankubuulira ogwo gubeera muzimu nti n'akapiira kasobola okubeera awo naye ng'oli wano ng'okalaba naye ng'olaba ng'akali ejjuba nga wonaagendera okanone oyinza okukomawo ng'onayeekubye
era omukyala inaina kyayagala ku mwami mulinde awo ate mulinde nga tandise okuwomerezaawo ng'ali kumpi kumala jejeeyo omugambe njagala kino awo omusajja akusuubira ati akuba n'essimu ne yeewola omanyi ng'osobola omugamba olooza alinayo amayinja yagenda etya omuntu awo akugambira ojimpa n'ogamba yiiyo omanyi ng'asobola n'okuleetera ekyapa okiteekako oli munda toyagala fuluma omusayinizi olumala ddakiika 3 n'ogamba olumala ddakiika 3 n'ogamba for example omanyi lwaki abasajja bawa embuto ze beetetegekedde ekiseera ekyo kijja n'awulira nga olumaliriza abasajja bakola ono ye musajja katubulire Haji yalya teyalya Haji sisobola gamba nti yalya olw'ensonga nti tosobola tegeera ani yalya naye ekyenyinza okugamba oli tayagala kukolera bantu Hadija Haji yalya teyalya omuntu we yali obumulaba katubulira kyenyinza okugamba Haji ayinza okuba nga teyalya naye tekijjaawo nti omwana bamukozesa so mbu polisi yagamba mbu ekintu ekitategeerekeka mbu tebategeera oba kisolo oba muntu naye bannaaye kisolo kyekyo ekitegeera omuntu kisoboka naye maama Haji ng'aba yakula egonti batandiwe batukira okwegeragala yakumusolo mbu tategeerekeka tekitegeera bwe batukira okwegeragala kati manya Haji Kalifa gwe yayimba nomukira nina gwa donke sagala bukazi gwe kubanga bwe batokera okugerageranya ku kisa la haula bannaye ng'oli muzira Hajjat naye omanyi nga ekiyinza okuba nga ekireese ebyo byonna kozi n'abakazi batandise okuvaayo kati nalabye noono omusajja ng'ajjambu ayagala baana be oyo naye wabula atuleke abaana be walekawo emyaka 14 nja kuvuma omusajja amayiro omukazi abonyebonye n'omwana asoose wa myaka tekkiriza njagala nkolereyo ka session nga kali raw and unscripted nkakuwa ku Monday kankolereyo ka session nga nsobola okwogera buli kimu ne kinva ku mutima mulekera wato tumanyiira nze let me tell you something nze nalayira sagala mwana akyawenga taata we. But if you've not been there in the picture, tosubira kujja ku mukolo, tosubira kujja ku graduation. If I'm a single mother, the man that has been there is going to come and be the father on that day. But then Zimbabwe kujjukira. Observe na memory loss. Katumusajja gwe nakati. Yeka gwe nakalaba mu bulamu bwange yanzijako embuzi. Kale bannange nga tufundikira mulowooza kino ekyakolebwa ku Hajjat ku Nassa kyabadde right kubanga abasajja obwedda babuuza nga bagamba Hajjat tulage engeri Haji yalinnyamu akatanda oshegira okumanya bisiru mbatandike balaga nti yalinnya bwati ne bwati nagamba bannange omutemu wuuyo okategedde kasawo njaako kanzise. Oh my God. Naye all banange tubadde tusaba ffenna Abannayuganda tukakane ku musango guno. Manyi nti abasajja muli banyiivu, abakyala muli banyiivu, bibyo bitwaliddemu abaana. Naye tusaba mubeere bakakamu tusobole okuwulira omusango guno. Guno omusango tebagenda kugusala nga Uganda ekyali ku bunkenke. Bagenda batolooza babetolooze paka bwe munakkakkana. Tulabyeko abasibe bangi. Mwali tuyambe mpulirizaako. Tulabyeko abasibe bangi maada. Ne tubeeraawo ku kooti ne tuleekaana paka ne tujjamu omukka. Njagala tubeera kakamu kubanga muyinza osirika kino kigenda eri baside chiiki. Muyinza okubeera ku musawo ne mugoberako tuba tuli awo nga marriage bill eyise. Olabye batandika tusibogwa treason baside chiiki. Mwekali. Nti no side chiiki asibibwe treason mbo tuba tulidde mu nsi yaffe olukwe. Kati omusajja kakati gundi omukiri gwafuuka ddi ensi yaffe. Ate kankubulira ebintu ebirimu omukiri era buli we bagira nga baleete ekyomukiri oyo minisita kyemmanyi yanyiiga bunyiigizi dajja yana kye yakola n'agamba gwe kubanga biru tewagiraba mulimu side chiiki bamusiba treason
mbu abalidde mu nsi y'olukwe saategeera ngeri kimukirije yafuuka gundi nsi y'olukwe mbu omuntu oba amaze naye omuntu waba amaze naye oba amaze naye emyezi 6 nga muyinawo omuntu asobola okweyimirira asobola okugaba muba muwasiza embaga zetukkiriza ey'omu basiraamu ey'omu chachi eya hindu culture okwanjula okukyala baba tebakuwasa banaye osanga kubbaawo nga mwakoma kukyala si wuwo. It was a visit in English. Si wuwo, it was a visit newafe asobola okukyala. Kale abalungi abakyabonako olwaleero ngenda kubasaba mbere bagumikiriza musango guneeno nga wetulinze otherwise bye muleetawo mutataganya obujulizi omusango guli mukotte gugira tegwogerebwako. Twalabye abakyala babiri ababadde almost bagala okukubira mu gundi mu ofisi yani bali bazze kuyombera busolo naye ngamba bali eri oli Hajjat nambemu ogamba ono yagambe mu netino tinti simanyanga yaba ne kati ovumoti omuntu alina tinti olaba katikati oyo tinti yenna nali mukoze komanyi mudabiko n'enviri za blue ne zino kati ono omulaba onayokya onayokya eri kala jasiba kitaka mtu ina nakyowulira kiri gy'oli anti bleaching eyo kyawulira nga amagezi gagenda tewalaba ku model music nga bamuteka mutinti kakati osobola okutegeera ani kala gwe yakyusa obwongo ne gwetakyusa kubanga eya blue teyokya. Kale abalungi abatula basigera kubanga asuka odako lwaleero yeze Hadija Kigozi badde ne Black Sugar ne Case banaye akatalekeka abaami abakola withdraw tugenda kuba celebrating akunaku Bajulizi Namugongo muli bazira nange mwenye oli muzira oyiritirira wowe novayo nosimba amanyi kati kankubo with dress nga pampers obulino nako esatu akaterekeka banaye mbagamba nti tubeere n'obuntu mu buli kye tukola buli wobeera toyina kabuntu muggwe nti gwanenya Hajjat wekubyemu ekifaananyi singa abadde mwana wo gwe agamba Haji bamusibe singa gwe oli munda so beera awo naako obuntu womala ofunako obuntu oleka ensonga zitambule omulimu gwe by the way muleke minisita akole omulimu gwe banamateeka bali mu kuvayo bakajjajjata muve mu nsonga I want to tell you that my boss's responsibility is ye minister wa gender and kids minister wa gender, minister wa youths ne children's affairs. So if you can interpret it mukole emirimu jammwe kiikirire ekifo ky'olimu. Let people do their work. Tomira panadongo mtwe guluma neighbor. Oli mu P3, oli mukola waka wa P5. Chichi. Kale, banange ngenda kubasaba era tubeere bakakamu yadde tuli confused musango guno naye nze mmanyi tujja kutuuka ku buwanguzi. N'abagambye abakkiriza babiri Allah abagezesezza Haja ali mukomera Hajjat ali wabweru abantu bamugajambula naye nga wano nja babuulira amazima matuufu omukulembeze waatwagala mweraba.